nsaba busabi mumpostingira video zineno Masnyu azirabe nsaba busabi kubanga njagala omukakasa bonna be yasindise embuto olubuto sigenda lujjamu kyekisokera ddala noyo omuwala uliye ku bulumi nange bwempulira kuva ku Valentine okuva lwe watandika okunnumya oshegera sawa zineno nonyonyula ngo omuntu nongamba Jamira topostinga ngerinnya lyange kyobamanya kiri kimu ngenda kubyesonyiwa oshegera sawa zineno opostinga bakazi bala kyokka manze Sirimu tusitegeera Chukumaze ndiwo kubonaabona nazaliwa kubonaabona musikati oluto sigenda lujjamu nyongero kikujjukiza mukama wange nyongero kigamba sigenda lujjamu ngenda lukuza abawala bo postinga nabo bayiteko mu mbera gyempitamu ate ngenda lukuza malendu zale bo sindika nyongero kijjukiza nabagambye sigenda lujjamu ate ngenda kupostinga paka kuwulira bubi anti mwefulanyo ba celeb ba big tiktok kati ogenda kiwulira ya myaka 10 nengamba ate wano sinza tuukawo kasoke nonye ku muntu yennyini ambulire kiki namukubira halo Jamira bisi byataddeyo nga siko onvuzemu speed Masnyu omuwala we wamugamba nti sitanti ogikolera millioni 3 naziramu nti kale she didn't give me anything nangamba kale nja kuddira kumbe nja kuddira yafunye chance afunye ekibugumu agenze kola ki stanti ye mukama wange kiki kyokoze nangamba nawe oyangu yogamba abantu nti stanti kubana kola video immediately naye sina kyembimanyiko era video yatambula nnyo I'm out of it sina kyembimanyiko mbala simumanyi baba kanga santi adi utolanga lete police bankwati ndawiliyo omwana wange naye mba simudating ako nga simundiranangako anveeko weise yaka nim bot eddagala lyajja nimuwala kyekikunyisa ekisu kugaba ayina ebintu ebiyinzo nga bwobiteeka ku line boti okkiriza noga line Masnyu bamuwayiriza tayinza dating ono mwana ndi mukubuulirira mbe nateeka mukafere ambuzo gitwali akabwakafere nga ate ne waali si waabwe wakajjawo ate otwali akabwaka mmwe so embeera gyakuliddemu yakyavu nnyo era bwetulina vidiyo zazzenga akola zirimu si mwavu kuba obwavu si bulwadde you can change life omukama asobola okikolera n'oba mugagga ne bw'oba tolina ate tuyita bantu banaku otawanyizibwa n'ekizibu ky'amazzi awaka ku faamu yo wooteri essomero oba ekifo kyonna we wandyetaaza amazzi SMG Modern Plumbers abasangibwa mu Ndeeba be bakugu abagenda okusembereza amazzi awo woogetaaga tusima enzizi ennyimpi n'empanvu n'okusima borehole nga tweyambisa abakugu n'ebyuma eby'omulembe ssaako n'okukolera sisitimu efukirira ennimiro tutunda zi generator water pump eza buli kika okuli eza sola ez'amasannyalaze fuel engine water pump ssaako n'okuzikuteerayo mu luzzi awamu n'okutunda kalonda yenna akwata ku by'amazzi ku bbeeyi ey'okusuubuza twakuleetedde ebyuma okuli ekikuba sayire ekisa obuwunga n'ekyuma ekikuba emmere y'enkoko bino byonna nga bya buwangaazi SMG Modern Plumber tusangibwa mu Ndeeba okulira na Shell ne Kalinda Road okumanya ebisingawo tutuukirire ku noti 7 noti 5 2 3 noti 8 ne noti 755 noti 4 noti 234 ne ku website yaffe www.smgmodernplumbers.com yavuddeyo najja n'agamba nti Masnyu alina olubuto lwe amugamba alujjemu naye bannaye omugana ngono tagwa musaga z'abakazi last year yalina proposal yaproposingira omukazi n'amulekawo kati ssaawa eno ate kati waliwo omukyala akaaba nti yamufunisa olubuto twagala okutegeera ku mboozi y'omukyala oyo na byonna omukyala byayogera ku mutimbagano oba bituufu mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga tutudde ku lwama luseniya negino n'emirimu nagyo yango bannayo omukyala okubeera mu lusiibo n'osimbula emmere wano olw'okuba nga oyagala abantu balaba oluseniya lwo abantu so baba balina olaba oluseniya lwange ne bamanya kiki enkola ekituufu lona oluseniya oluli delicious weeruti lwonna lusikiriza weeruti nze n'omukyala omusibi oba tutusobola duterekako wasiibi tuli mu kisiibo ensole wetosiiba nze ndi mulwadde nyinamu alusaalusa zisibira nnyo bintu byakusiiba Bannayo, how are you? I'm fine. A long time no see. Long time no see. Oh, essanyu lyokulaba nga abakazi bamumanyira. Kuba buli we bamanyira ngo ojja okima interview. Of course. Lwaki obeera olumya abakazi b'abandi? Bannange saagala kwerabira ba SMG Modern Plumbers be banteekamu omusayi okulaba nti sheegenda mu maaso nga bano balina ebikozesebwa ebyuma byonna ebikozesebwa mu family oba oli mulimi oba oli mulunzi balina ebyuma ebikuba brokeni ebyuma ebikola emmere y'enkoko ebyuma ebikuba obuwunga ebisusa emmwanyi balina ebyuma ebya buli kika
ate nga bakola ne irrigation bafukirira ennimiro banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu munatusonyiwa bannaye eno gye tukoledde mu ghetto emmotoka ziyitiŋŋana like tuwogana buwoganyi mpulira n'omutwe gutandikiddewo okunuma bwe muti bwemubeera wano bwe tubeera gye emirimu gyaffe kano katale era katale aba SMG Modern Plumbers bakugamba nti ddukayo mu Ndeeba obaguleko ebyuma bw'oba tosoboddeawo opposite TV Center bakubireko ku nnamba yaabwe ey'essimu abantu mwena abandaba ku HK Media ennamba y'essimu eyo mugiraba ng'eriko ekigambo SMG Modern Plumbers ate ne mulabawo n'ennamba ya Dija Kigozi ng'eriko ka WhatsApp naye ne mugenda mu ssimu ya bosi wange mu WhatsApp ya bosi wange ate ne mutandika okumuyita Dija Kigozi ne mumubuulira ebizibu byammwe eyo essimu gye mulabako eriko akagambo SMG Modern Plumbers ya bizinesi abaagala okugula ebyuma ebikozesebwa mu family ebyuma ebikola emmere y'enkoko ebyuma ebisala ebisagazi ebyuma ebikola broken ebyuma ebya buli kika abaagala obbafukirira ennimiro abantu abaagala okubapampingira amazzi so si kugendayo kubuuza Dija Kigozi namba yange eya Dija Kigozi bweri n'ekyo kibatuulemu Masnyu oli otya wazze wano kulanga nyombye omanyi abaana bano kye bakola ngawo n'atakakola maluseniya nga yegwe Masnyu akwagala n'agenda mu inbox ya maluseniya ate nambuulirainterview namwe asinalaba kakulya namusaba interview oli otya ndi mpola mpola hawaii fine ndi bulungi sina buzibu alhamdulillah bino biyitiŋŋana ku mutimbagano sooka obuze ku batulaba sagala kuvuga speed batulaba hawaii kugamba mutya obulamu bugamba butya bula nze nagabuza sigalina kuba serifine kyenyinza okugamba I'm so sorry awo olwatuuka omuwala yagambye bwe wamufunisa olubuto kati olwegana mbwe era byaliwo ku valentine bweomukyala wa mutiisatiisa mbw ajjemu olubuto by the way saagala leero okukumalira budde amazima gali nti omuwala simumanyi simukwatangako sina kintu kitugatta nze naye nakyolale kino nabagambye omuntu ne bwaba muzibe n'omuterayo simboti mu maaso n'omugamba ono omuwala yali adetinzeko ku Masnyu oba Masnyu yali adetinze ku muwala omuntu omuzibe oyo atalaba atajja kuga ati kisoboka kuba nammwe mutiraba she's not my brand she's not your type okategedde abasajja mubeera mweyogerezaawo bane kale tweyogeza ne tubaako ne tukola eyo ebbali naye ng'ate tebituuka ate nnyo ku ssali eryo erigwa wansi ennyo ate kuba oyo bwe tuba tupima nga tubala level bwe ziba numbers oyo ne zero tagiri ali kano kaddashi ka negative ate munno tomusabula kati kambuuze omuntu ava atya eri takumanyi tomumanyi najja nakola vidiyo ngaeyo nakweripako mbuno webaka no omuwala oyo yali akolera wano ewandegeya infact wakolera kati yansangawo namusanga ewandegeya naye ze yansanga ewalulama okategedde naye ne bamuwa omulimu atandika okukola nga nzi kyenkola ki kyokola nze yankwanako ekyo omuwala nemeseji nazirinamu ono omuwala yakukwana yankwanako nga atya ejja ngamba era tukolemu content ffenna naye biki ntera ofuna obudde naye ebiseera ebyo nalinga bize nga nkola Monday to Monday asanye ofuna budde nga bonda bamba wano kuki ku nkoko naye tujja kukwatagana mutukole ki tukole ku content samu obudde era tetwakola kati namuwa okusavinga enamba yo mu ssimu yange nira yataddeko Jammy Baby wewacha Jammy Baby owana wotunatulamu newebalabala mufanana ba baby yakuweereza message ng'agamba nti ye Jammy Baby no yali wano mu buntu mu byaddala n'omuwa essimu nti weeteekemu save your number nga n'omanyi agawandika enamba esigakola ki togayina I had no interest in her ye nateekako nti Jammy Baby Jammy Baby katonda wange enda bwomumonde nga gunneetega nesibiwa budde kati omuntu okubanga yeeyita Baby ate buzibu ki ati etagero kyeyita ng'okifaanana kuba olaba namukadde yeyita Baby ngali waffe gendako okubotereza ebbeeyi olabe bannamukadde ng'obulamu yita Baby ng'ali class naye oli mwana wa buwala olinga omwogo omwokyo no like sigama ye
naye tumanyi busungu bwennyina tubuulire kati recently aŋŋamba hello hi maaso ku maaso yajjawo yansanga ku live mwana gwe njagala kutrendingamu njagala kufuuka serebu nga ggwe nomugamba ni serebu nze abantu bamanyi naye siri serebu just abantu bamanyi ate nze nfiitinga nnyo mu society naye nedda njagala tukolemu ngaakantu kali akashiba ako tusobola okakola kali wate 5m nangamba wenkwesa tokola miliyoni 3 nti nkola naye ngaezo sente maama omuntu okuleetera proposal n'ogigaana ensi nekwogerako okyajinga miliyoni 5 gwebadde okimanyi shiba namusasula gwe wasasula shiba kuba nze yamukozesa nze yanoona erinnya lye bwera abaana bavumanga ye akategedde oba kati ono bwe twayogera nti ojja kumpa sente ezo yakkirizanga azirina yajjanga ddoni mba ndi awo ku macyanga neebase kuba munenze nsula nzunga wano nawali mba neebase emisana nazukanga sawa 7 nako emisikoolo za maama wange 10 nenga maama wange afudde emisikoolo 10 nga ziva maama tekibangawo bambikira nentyamu kati ng'okubira maama ng'omubuuza maama buzibu ki lwaki obadde onkubira nanga bade nkubira mpulidde kino nakino ngendo ya misikolo z'abalala nga obadde sinazirabuzi bulabe nenjogera nabo naye wuyo nziruse mpaka ku poliisi nateete olopya ndopye ngenda okulaba bandaga false information ya myaka 10 neŋŋamba ate wano siyinza tuukawo kasooke nnoonye ku muntu yennyini ambuulire kiki namukubira halo Jamira biki byewataddeyo nga siko onvuzeemu speed Masnyu omuwala we wamugamba nti sitanti ogikolera miliyoni 3 naziramu nti kale she didn't give me anything nangamba kale nja kuddira kumbe nja kuddira ye afunye chance afunye ekibugumu agenze kukola ki sitanti ye talina kyeyampa ate singa alina kyeyampa nandimuvuddemu nansigadde eŋŋoma ne banjokya nga akasente kange nakalya walibadde okuma ne bakusabula okategedde kati mukubira mubuuza ng'omuntu ekiro mugayi kiki kino enamba enagisaba neyo wa mukama wange kiki kyokoze nangamba naawe oyangu yogamba abantu nti stant kuba nakolerawo video immediately naye nze sina kyembimanyiiko era video yatambula nnyo am out of it sina kyembimanyiiko mwala simumanyi bwaba kakasa nti tolanga alete polisi bankwati ndawuliriyo omwana wange naye mba simudetingako nga simuliranangako anveeko kanangamba neddewo papi okwogera wandisirise biki omuwala nimuganga nsirika kukinga walaba video ku mutimbagano ng'omuwala akusabula akuyisaamu eggaali akuswazaswaza mu ngeri bwetyo wamukubira ogendayo gy'akolera n'omugamba video gijjeeyo kozeyebeera defamation ate ogenda akunvuma najasisoyinza obba okwoye kuba kuga nti nga nakabira bannamukubira saala nnyo okuddamu byenjogedde siri politician mpuliriza leero no gwe naguddeko nnina abantu nnyo buli bwe baddamu ebigambo nga bingi bantu bange namukubira nagamba ki naziramu nangamba opapya okugamba abantu nti it is a start ne mugamba mpapya okwogera wasasudde oyo agambye sijja kugijjayo anvumye indiscipline tolina sente oyogera bubi nensirika recently in fact sinze n'okuba nga nkwetaaga nnyo leero alina ebintu byayogedde ebyanyiiziza totally byanyiiziza n'okusinga stant yagambye atya omuvubuka munaku nnyo mbugwe era yali asiika ne capati wali enateete ne mukwano gwe agamba kyali wange oli frank kati vidiyo ze mbadde sinagiraba ekituufu kyeki wasiikako ku capati musango omulimu gwa capati si mubi kati kyemmanyi kyeyafuna obubi nze nyina emidaala gyecapati nyina abaana basiika capati kati alina okuba nga yawulira ngagamba nyina emidaala gyecapati enateete nalowooza nze azikola ki nze azisiika neze nyina emidaala gyecapati nateete lusega kyengera mu bifo ebyenjawulo era buli Sunday Saturday I go collect my money era kati waliwo yagenzeeyo dda akimaza wiiki nga basiba mama wange wali ku mudaala gw'ennyaanya era nze bwemposinga mama wange mudaala gw'ennyaanya mba proud kuba nze nkimanyi nyina kyenkyusa eno munda kyesisobola bbalaga so kati ono omwana yakikozesezza era ekigambo okumpita omunaku
kyankubye wala nengamba ne well and good mbadde ndi awo nga ndi ku live wali ku makya nga wangamba abandi nga bumanyi ayagala ebyokulya mpe namba yo ku live nkukubireko mpe order omuntu nga mpa ne namba nga mukubira omukazi angambye can I kindly talk to you nemugamba about what nangamba about Jamira kati ngamba nteerako embozi wanayo Jamira amannya ge amatuufu kansooke ndiwuliriza erinnya lye ndyerabidde audio zirina si ye Jamira by the way erinnya lye eryokubiri ye Maria si ye Jamira aha right nina muno zino audio zonna ziraba omuntu omu yaziweereza nice kwetuli omuwala oyo mulaba Jamira ndikuteerako kasitoma like ampadde namba mukubire ampadde details ezikwatagana ku Jamira gobadde tumanyi si ye Jamira mannya g'amatuufu ye Nankya Mariam lwaki akozesa lya Jamira simanyi si mulambulukufu abantu okwetega mu kifaananyi kitali kyabwe ye Nankya Jamira munne wa Maria si mulambulukufu lwaki oba wejjako erinnya lye yazaalibwa n'abaako ekyalo kye yajja akulirako saidi oba isiti nabweru kasaawe nabweru kasaawe awo awangaliddewo aba aweza 11 years nafuna olubuto 11 years imagine 11 years omwana aba ali mu kiraasi ki si pifo pitu yewa obadde kyemyaka gyetwasemera 7 pitu myaka 7 P3 8 P4 9 aba ali mu P7 kale nga P6 kale P6 kubasoma ya late oyafunira olubuto gaye yamufunisa olubuto onanyinyonyola neyibba ate bano baneyibba abagagga muwala wa neyibba bano abagagga gaye yamufunisa olubuto aŋŋambye nti yali wakagaali ng'asomba bikuta eyamufunisa olubuto ng'abijja mu bikomere ebyenjawulo n'abitwala eyo ne bali sente eyafunisa ani Nankya ye Nankya nooyo anti owulira erinnya lye ye Nankya kati bazibu bannankya tebakitwala sopas no sibalinako obuzibu bannankya bange mwenna bannankya baliyo mbaagala nnyo nono omwana nsimulinako obuzibu just amazima ge mutannamanya ayinaako bamuzaala nekikyamu ku bwongo gwe omanyi trauma like she's traumatized kuba omuntu afuna olubuto ku myaka 11 that's very big kitiisaamu kikuleetera damage ku bwongo naye yangu ogenda ewa Nabikande kikuleetera damage ku bwongo yangu ogenda ewa Nabikande era alina omwana omuwala eyo mu kyalo right now omwana yinza balina 5 years to 4 years ate nawereka kabisa omuwala wabaga yazaala ali wa 11 right now oyo omuwala alina emyaka emeka 16 abagambe ali mu 10 nammeka omwana aba ali 5 years no nkugereza ngambi nze simanyi ate nze yamuzaala nze simanyi kugereza nego kyolina omanya alina omwana omuki omukulu aŋŋamba twawukana tutya ne Nankya oba ne Jamira ebyo byatuleeta twawukana bazadde baabwe bamutandikanga omugobewa lwaki ng'akozesa olulimi oluwemula kuva buto ng'alinamu eri embeera nga bwomulaba essaawa eno era atudde mu interview ng'olaba buli kyayogera talina kyabikkako akubawo buki ng'omuntu atalina amweguya oba bweyeguya kozi tali nti oba ali wamami oba waddadi alina oyo w'omuntu gwe yamalako emirembe gy'asula era wane bwakwata vidiyo ng'ali mu nju alinga ali mu kibanda kya firimu okategedde niyo vidiyo nampita omunaku nze atya watandika otya ninyinza obba ndi munaku naye mu levo yange nga ntuuse mu bagagga abansingako mbamuki naye ate mba munaku mu bagagga abansingako naye ate kuggwe gwensinga toyinza kumpita munaku omwana ow'obuwala oyo alina ekirwadde ekirala ekirwadde kyalina ekikulu akasu bwakasuwa atamutuukako nkugambe yali akolerawa era bwakuyitako bwati
bana abana abo bwale enimu kintu kikulu enimu wese yaka nimu bot eddagala lyajja nimu wala kyekikunyisa ekisu kugamba ayina ebintu ebiyinza nga bwobiteeka ku layini bwoti okkiriza noga layi Masnyu bamuwayiriza tayinza dating ono mwana ndi mukubuulirira mbenga tubenga ate abasomesa okategedde enimu kintu kikulu nnyo yali alinyanga emiti olira akasoya akasinza okumusasala naye mumpulirize bulungi omuwala ono lumu bamukwatirako mu ewaka w'omuntu mubino ebidomola bye bayiwamu emmere abantu ewamazolya nga lubwe yakitaddewo nga gabulaga nti atwalya nsoloze ayobwate emmere bamubuuza ewaya ate ebyo bitwalawa yabagamba yali muto by the way she was 11 awo nga kyalimu egyo emyaka kale ng'ajyamu mu kidomola nga okujja mu kidomola tekibola nnyo mawulire naye kakumulira ekidomola nali sijjamu ze nali bbingwa olowooza ayingiramu mbu nasanyira mu kidomola yajjamu eno emmere gye bateekamu owulira naalya n'ateeka mu kafere mbuzo gitwalya kabwa kafere ng'ate ne waali si waabwe wakajjawo ate otwalya kabwa kammwe so embeera gyakuliddemu yakyavu nnyo era bwetulina vidiyo zazzenga akola zirimu si mwavu kuba obwavu si bulwadde you can change life omukama asobola okikolera n'oba mugagga ne bw'oba tolina ate tuyita bantu banaku tuyinza oba tuli banaku naye si ku levo yo ekyokuyita omunaku kyampisiza bubi nnyo nnyo n'okuneesibako nga bwe nali mwebaseeko mbwate nga alina Sirimu bwe ze ngende neekebeze nze malaga bikola ebyo kati olw'ekigendererwa kyabadde kiyabadde ayagala ekyokusiga Sirimu kyekyo kye nabuuzizza nange ndi mu kwebuuza mpaka we nafunye ansa mu bantu oyo omuwala amanyi nti neyo computer misuse ya ogwo musango era bagundaze sinalinateete omusajja nambikuli akatabo nandaga its worth 10 years bw'oba tolina fayini kati tamanyi nti kyakola nsobi ne mudda ajja kukyejjusa kuba nze we yakutte yanyize pensafu nze simumanyi badde simumanyi gana amaziga gakaaba bannange amaziga gaki ngaakaaba abayiyeeko mazzi wakuba mutinabiraba omuntu ali mu bulumi bairawe teyasoma nako kankagambe kebe PhD obutasoma si bulwadde ate si bulwadde eno Uganda bwe yatuuka omwana abugumizibwako mpaka ne bweba P7 naye kebe piki ozungu ali mubiyiga bukulu nga bano abayimbi baffe gwe ozungu abiyize bukulu ng'omuyimbi waffe ono wakatinti kenatintinze bwe yayiga oluzungu ayanaga omanyira mukama wange ekyo kyokka kyamunkyaya abamutegedde bamutegedde mukama we yange kale mukama we tubuulire kabaka King Saha oyo kasita omumanyire oba ontadde twamulidde yanyimbiddemu n'oluyimba ono olwamalesaniya mwagala nnyo olulamu bwange bonna kati waliwo yamulipira ate oluzungu ng'aluyize buki ng'aluyize bukulu so era abaana ne vidiyo ze zakola agamba men's why mening naye muwerere abaana mbasaba baganda bange ne bw'oba tolina tetenkanya omwana ne bwatuuka mu senior 4 omute tuyinza bbanga you totally out of tusobola nawandika linnya lyo nkuterako miliyoni ezi 5 Jamira bwajjano nawandika erinnya lye lyonna nga teri amulagiridde ate mulayini nga terikyami maama mu banka akola atya banka atekeyo leganawe mu banka kikyetegeeza banka ba eno line ebbala lye bayita banka line eriri ekawembe oba ogamba banka zebasevingamu sente asevingeyo ki kati ate ku ndagamuntu wakinkumu ndagamuntu eyaki wakinkumu webeera nabaki ink ate era talina wagenda kiteeka kuba talonda talina nti alina omukolo ogw'amanyi gwe bagenda muyitamu nti akole endagaano talina muntu gwayinza kuweyimirira tuya comment section yamuvuddemu naye buuza engeri omwana ono gyaluse ekintu kino paka eno yonna gye tuli okimanyi manyi omwana ayina olyawo tuddaawo
and I'm going to sit sina kigenda kukola wansonga sisobola siba muntu ali mweyombeera ekyo ne Katonda ajja kunyigira ne lubale gwensamira ajja kunvaamu nejjajja bbamu anvaako kujjoba naga kati nkutadde manyi musajja musamize nze naye nekikola nensiba omuwala oyo muteekemu atubuulire nekikola nensiba omuwala oyo ne bajjajja bayinza okuzita buki buno bwokola 1-2 teekayo nze nzeka katutegeyo babiri kati ngenze ntuuke mu interview nga gwalimu wekka nga gwe toliimu ayogera ojja kumbuli oba olisereemu ese agala gwe bakula buli lunaku osunga wano nawali tumalako mirembe tolina byakolawo ko gwe mu kisibo muno kontega emmere nakayuyo kuva wafunye koolya muluma ku kichapati naye nga gamazima gali nsaba ku magezi omutereddemu oluseniyare naye maama mufumba ekimere kale tunakyogerako edda ndabika nkyegomba musawu mwoba tugende mu maaso so ekituufu kiri nti bambi omuwala tetumitingangako we've never mu bulamu okuzanya chanis temuzanyanga yadde n'okumukwatako bwenti nkoma kumuyitako and I value my susu tebazanya chanis mwana omanyi omubiri guno tulina okuguwa ekitiibwa zize empeke z'obulwadde bagambye batunda ntunde kati bweweegala banja truth be told nze ndi muvubuka alabikako nze bwe nyambala ogamba omuvubuka wuuli akola ki ayitawo omuwala oyo okugamba nti alina sirimu gwegenda weekebeze kino gwe kikulekawa kubanga bwogamba nti togenda bissamu bamateeka at least mwali mukutte najja n'abuulira abantu ekituufu ku media nga bwe yakyogedde mu vidiyo era kuba abantu bangi bagenda sigala tebamanyi ddala kituufu bannaaye bwe nagenze ku poliisi emu bampanvuyiza owulira naye wabaayo omuntu asobola okunyambako netukwata omuwala ono mu mirembe nga byamateeka kuba yagambe talina ye ekyagenda kyusa muze nate sigamba oyo Masnyu ngamba Masnyu Shafiki ne bumubuuza Masnyu Shafiki ki ow'amaanyi ku TikTok wagambye ono w'amaanyi ate Masnyu tumanyi omu Masnyu ani ow'amaanyi gwe official yenze ate kuliko tekuli kati ngodano ngotugamba mbadde ngamba ivo official ngotugamba ngamba ivo official w'egindi tumanyi ogu kikozi ow'egindi ngate ndi kadija kikozi wano ow'amaanyi nze naawe otwesibyeko sabadija bamumanyi otwekaseeko mpaka ensi wekutegedde munnaye nkole ki otwekaseeko era singa temundoga singa ndi wala nnyo era banno bakuli mu nkoona banabalababyo yafuluma nafuna amasimu g'abakyaliibo bannaye bali bennyini botegedde omu ye yankwasa yekka oli gundi oli yennyini abalungi abatulaba tuli ne Masnyu olunaku olwaleero Masnyu emboozi yagamba nti omuwala tamumanyi era kyekimulese ku midiya olwaleero naye nze kyenneebuuza omuntu ajjawo amaanyi takuwadde ssente temuli ba mikwano najja nayogera ku midiya mbuno wamufunisa olubuto mbugenda yeekebeza Sirimu mbw ate olayika naawe oli mulwadde ate simanya biki naye adija nsobola ofuna obuyambi ne bamusibiramu omuwala oyo nsobola ofuna abankwatirako nze kennyini ntudde wasendi wa poliisi nyambanko musibe mukwate mukala clearing empewo simumulabanga nako oyo omuwala olina omukwata na clearinga anti toli mulwadde wa Sirimu kati bamami woobamiisinga bamami kinze nyina omukazi omu yona ali ku profile yo kukundi ku simu yo kati ate oyo wamufuna ddi nga wali oproposingirako shiba nagambye yali stanti naawe oluvannyuma wamala n'otubuulira nti stanti nakakubuuza kati yali stanti nga yapushing eno house party ekitegeeza mwannemba we lied to you what about this are you lying to me nentabuka bwenti bino byaddala wewaca naye nelulinga wanneekalizaamu alina ali nemukuseka nnyo leero walabye sinisa tuli twali mukusindika manyo kimbibiri nga nseka noŋŋamba gwe bamenye omutima lwaki aseka naye bino blood ne bongamba esaawa eno nti bamusibe oyagala bamusibe
Nje sinyala clearing empewo. Alina clearing empewo lwaki abeera akugamba mbu oli mulwadde wa sirimu? Tanakyogerako. Omuntu bw'agamba nti bwebase naye nga ye mulwadde. Kiba kitegeeza naawe oli mulwadde. Tokiggumiza nnyo nze sebakangako naye. Ye. Kale singa ekiwala kyavudde ne kimpayiriza nga kikufaanana ogamba kale. Masnyu, mukazi wa mweru. Habula nze n'abaddugavu tuli tuti. Tetugattangako buli omu teyagala baddugavu. Yali kwewuunyiza okuproposingira Shiba nga ye muddugavu. Shiba yali content. Ate ngenda munoonya mumbulire oyo content mulina okunsasula egundi yange obudde bwange. Munteeka mutya mu bintu ebifaanana weebi. Bwebate ne ku kisaawe ka UG extra media we kantwala naye nze UG yakakasa naŋŋamba ye ne Ssenga bali bati. Wabiraba? Ssenga wa TikTok nze UG yakakasa. Waliwo kisenga ekyeru ekitiribi. Naye omanyira Ssenga Asedi akutwalemu. Ate antwalebwa. Kiki ennyo kyasobola okukola? Totandika ntalo. Owa kamera ajjako. Kubanga ekisookera ddala ffe tuliwo kwogerwako. Talina kyasobola kunjogerako kipya nnyo. Oyo ateeka mu depression. Talina depression gy'ateekamu, ateekamu mmwe abaakalaba. Nze tansobola ate. Nalaba. Nze siyomba nabakadde. Nze ebintu ebinteeka mu depression mbimanyi. Nkutegedde wali bambi. Awo. Ate wagenda kuggwa. Kasita ogalawo. Nabikiyogera. Owateeka mu depression naye bino obuzima yaguwuniza. Kati ekitegeeza kasita batwalawo booti nawe nga takyakufaako. Obeera onkoze kimaama. Bino. Bino bakusabule. Kozize kankubulire we nzijjako essimu yange ne ngenda ne neebaka mba ngiggyeeko. Sure. Nze mbaddira nkeera. Nze byo tebindya. Baga bidda mbiwulira ng'ozuukuse bakulekemu. Mpozi kale n'ekyo ekyokugamba mbu nno kati ng'oyo omuwala we yagambye mbu mulwadde. Kisobola kuba depression. Kikuba depression nga wali okikozeko naye. Ne kati nze. Tokikolangako naye kati abantu b'osobola okukyusa endowooza baba bangi. Bangi, in fact Uganda yonna. Kuba eyo video nze nyina. Ne girlfriend onkakasa kola yagamba tugende bakukebere. No really. Oli aneesiga. Akimanyi abazibu agamanyi. Waliwo omuntu avaayo najja n'akweyimbamu nga ne waatudde ssebo. Ng'atudde waakolera vidiyo totegeerawo ng'ali bulala. Kyolwa tetusobola mufuna nga twagamye munoonya. Nedda tusobola naye wafunda nno Uganda ogimanyi. Olaba nga twagenda eri mu Kimumbasa mu ghetto. Ng'atudde eyo. Ya era nono bwali ozabeera wantu oba maka. Nga olengera n'obudomola. Ya baketi nga bakyalina ne baketi mu nju n'amabaafu. Kati mwe mukoleramu ki? Washing machine. Of course. Bw'ozimala n'ozissamu ki? Ebbaafu naye nga teri awo mu ddiiro. Kategedde. Ate zino ebbaafu ezitegeerekeka. Tetukyakozesa zino bbaafu za 2,000. Kosa ebbaafu eno omwana ajja kubaawo n'azimya mbu ati amaganda. Nga ngumu segedde. Ayi zibeereyo mu sitoowa wa mbinaabiro eyo. Bwe tugakya shawa segedde. Naye oli mu nju ku kisenge kuliko ebifaananyi bipingupingu. Koleka amawulire kuliko obufaananyi bwa Mariya nga ali bwati. Bino ebipande bye batunda ekya Mariya nga ali bwati. Nodda kuno n'olwesiba ku mwana wa Bende. In fact yateeka mama wange mu depression ebyaddala. I'm so sorry. I'm very sorry about that. Naye mama wakati ye yagamba atya nga yamala n'akitegeera mama. Wamunyonnyola Because I called 2 friends of mine. Kitegeeza mama wabeerako ku media nga akulaba. No, they called her. But at times namugulira essimu atera okunkebererako. Ate ina million 1.6 ogimanyi. Omunkaaga. Yakinkola naye sijalina kyakukola. Nze mbadde nvuga emmotoka nga nzija kumakya ku mulimu. Naye nga buli lwoyimiriramu kajjambo ekyo ofuna abakusonga mu yoyo. Abakusiibula abe. Kuba buli omu alina engeri gy'alabamu ekintu. Ogamba nfuuse kyabulamuzi. Nfuuse kyabulamuzi yoyo wa Sirimu. Yoyo ya dating ekiwala. Nekimulabisa naye nga sikikolangako. Taata nga nkubira nga ngamba omuwala mumpeereze nze mumulabire nembuuza taata are you fine? Saya abakuswaze mbwa are you fine? Omuwala omumuweereza amulabirire. Naye nga just truth be told onansonyiwa
kino kankibulira abantu amazima agaliwo oyo mwana nga tebanamukebeza lubuto kunsiba basooke bamukebera obwongo ezo sente zomukebera obwongo zonsobola zisasula wallahi nzinoonya nensasula kozi nakyolala obwongo buliko akatuli sinti oba drugs oba ki alina n'ebitatu byayina kati omuntu omuddugavu wekubokya tatu olaba omuddugavu neteekako hina kati olwotatu inawuna alabika naye eri tatu oli omwana obuddugavu bwaliko buwunya n'obuwunya terabika erinze tonyumize buwunya butya obuddugavu buwunya butya omuntu gwanga obuddugavu kivumo kati nga nenze kyekiwala wallahi mukama gyoli yonna nsaba busabi ojja kumusasula nga bwe kyetagisa nyonoonedde sijja kulimba most of my friends my fans wanyina abampagira siri serebu n'erinnya ettono lyennyina ate dimentaininga omuntu ofuuka serebu tekyetagisa ate kwonoona linnya lya munno kuba ffena tulina ebigambo ebisobola okuba omuntu nomukwatira vidiyo mugana egwe liri pazo lwaki tova ku kingisaha banomugaa liri pazo gira enkobogo mu feesi okitegere naye nga takiri naye ngaoli mukuba muki mukube ofune erinnya naye tokikola okireka naye ate akikoze n'akikola mu bubi nnyo nze Masnyu batono abanyinako complains abantu zebalina mu bantu bonna bemmanyi byenkuze nabo nyina empisa embi nakyolale neyisa bubi osobola okujjawo ngaoli musanyufu ndyawoga nti osobola okujjawo nga gweoli mu vibe ba omwenda n'oguli kyokka ate n'okyemiririzaamu sirika kuba kati bwemmanyira nti ndyawoga nti nkuweerawo akuba ekikazi kirungi olabe obuzibu bunabona omere bwalema luseniyamaaso mugiteekayo ngabo yes tugiteekayo bagamba restaurant ngondikebogeta bwona nembukuyirayiramu obwo obuvi otandisa ate manyira bizinesi ya musajja ate ono basmat ebitambala byosiba nekyo ekiwalaata kyokweka otandisa ate tumanyire anti nze abantu bamanyi nti sina kiwalaata kati gwebyo gwekuwayiriza totandisa ate kunemera naye adija tolina wewalioze netukola interview eri serious kiki bwebuzibu bwokukola ku muganda nti tuba mu kintu nga kiri serious deep bwebuzibu bwokukola ku muganda katozaako ki ku bino ebyakutuseeko by the way nga tumaliriza amazima gali nti sirina kyakola dija mpozi nga bwekugambye nti ayo solution yonna nga temulumya wasaba mumulumya nga tuvudde ku bya media no natural enze nyina ekisa nga tuvudde ku bya media oli muntu munnange osobola omusiba oyo muwala nyina sente zisobola omusiba emyaka gyonna gyenjagala n'okumutwala mu kooti biki ebyo n'abanene mbalina abakubidde ne bagaa tumukime okategedde naye nti osigala nogaa kati bambi mbeera kijyagendamu bulamu kibwayitamu nokugamba kafane nogaa nti gwe bwolizaala omwana yesterday nadde nzija ku mulimu akulwokuna nali nzija emotoka nempitako netomera omuntu kati nali ku bwangu nga bampise ku mulimu nempeta nenva ku byomulimu nensooka ngende enyamba muki omukazi yali musomaali ne bamuteeka mu motoka naŋŋamba yita erinnya bweriti ne bweriti nengenda ku apartment yali yasonze nempita erinnya bbawe n'avaayo nayingira motoka nembatwala mu ddwaliro nga sibamanyinako and they didn't give me anything nemala nenkwata musawo omusajja nemu emitwalo 10 omusomaali mwali muno era huno yankubiddeko nga brother thank you so much brother anti tebamanyi bulungi luzungu mr koro ono mr koro kan tuli wano mr kos muhammed musomaali yono bawe nenga nakikola neŋŋamba bwe ndiba nzadde mukama nga nzije mu nsi omwana wange bayinza omukuba ebiki ebyuma tomanya naye naafuna amukola ki amuyamba nga nange bwenkoze ki nofuna kwegamba akuyambira omwana so nze sikola kuvuna nti mukama ampe sente nkola kuba nkimanyi nange mumaaso kisobola okuntuukako oba si mwana wange nze genyini nekifuna oli naweta emotoka nga addayo najalaga kati mwe mutujjukira lw'amawulire naye nga nze nfunye accident wano ne buli omu n'abimanya ku media mwe mujja tujjako mawulire nakufa kwange byolinze si bwe kiri okuza akawunti yo naye nga tufuna obuzibu ne mutatuyamba toseka bannamawulire bwe mukola waliwo munamawulire gwali owulidde asituse no waliwo munamawulire gwali owulidde asituka leero wompise size we nalabye vidiyo sakubidde size well oze mu buzibu ki
mu buzibu ogambe eggwanga nti toli mulwadde wa sirimu. Nze kubanga ne bwoba tosinza odigamba. Kati wabadde lwaki otuddewo? Ntudde okuba nawe era nakyo nnyongerako. Oli mu biguwa? Nsituke. Situka ogende. Ndagyo. Nkuveemu nzire mwana. Situka ogende. Anti ndaba oli mu kumpisaamu eggaali bannamawulire. Bannamawulire mukyuseemu nammwe embeera. TikTok ali ku kitanda afa. Toyinza sisikana nti Adija muna asindise omutwalo gw'amazzi. Nze buli TikTok gwe nali nkozeko mubuuze wafuna obuzibu. Nafuna accident mpa. Wangamba oyo. Kati ngifunye yiina ekyaliwo. Eriwa. Yiina amabagaga. Wangamba tewangamba. Kati nkugambye. Jakuwa. Era bwe mu interview njokya. Jakuwa. Mutubeereremu naffe tubabeereremu. Naawe bannange ensi erabye naawe. Ate n'oyo musajja mugamba alekerawo sudiya mu interview mujja munoonya. Aliwa. Oyo yakoze interview n'ekyo ekiwala. Oba yaga kikwatamu akikwatemu. Musajja munange bamugamba ekifo ky'okunkubira paasi oba edda asudiya busudiya. Oba nange ekiwala nkinoonyeeko bwe kijjaawo tukikwate. Mwana osobola okukikwata. Wajjanga tumukwata nga tumulemera. Amala kugira. Abula segedi. Mukubira najja ne tukola naye interview. N'omujjako interview kumbe poliisi eri wali abantu kati kiboko kwa kuvuga bali. Nasooka nakola video yoku. Nayokya byonna omuleka nayokya n'omukube ebibuzo nga bwayokya. Mbama kamala interview. Tubyogerere wano omuwala agenda bbira ate aleme kujja mu interview. Otegeera bulungi. Ebyo mubitememu. Adija obulungi saagala bukusala obe mulungi ng'ate amagezi matono. Kati akogera ate kati mama. Njagala ekiwala. Kano kamanyi. Konfuuyira. Jake. Wano waliwo ebyokulya. Jake. Neno kinsibira Adija asobola okuwa ebintu byota omusungu. Omusungu wenyina. You can't work with your best friend. Okimanyi? Nze yini gwe walabye interview oli nseka. Ya interview gye naademu nenga ndi bwene. Wabadde mu interview yange. Eka wali omuvubuka w'ekirevu. Namulabeyo ne Kalo Kasiita bamwita oba John. Alina YouTube bamwana award ya YouTube. Ako kakulu nnyo ng'akutte bw'ati award. Naye naye alina okukimanya nti erabiranga gye yava. Ondaga. Buno buntu basobola okuba omuntu akamba. Basobola okuba omuntu akamba. Yamawazezirya kolima. Be, Adija ali bwati. Kale, omayika. Kale. Ojja kukiraba? Ojja kukiraba? Nze buli omu mwagalisa. Adija okuba interview yamalako emirembe wakimanya? Nze bwenti ebintu byange weebiti era singa temukuba singa ndi wakabi. Kwatamu ebyaddala. Bankwatangamu naawe ate nzaani. Ye wamma. Nange ndi muntu. Laba nange kabejja bankwata. Bankwata. Bakwata mu wansasi ng'onyumya wa kamera. Kuba waliwo wookera n'owulira nga obwongo nga tebukyalowooza ate nga tokooye tolina kye wakoze. Nubuuza ki? Nugashi lwaki sirowooza nga bwe nnina lowooza so ebyo byonna babeera bakwatamu. Owaaya anaatemamu ebitegeerekeka. Byonna tubirekamu tutemamu. Tobiteekayo naawe abantu abamu bajja lowooza muze n'Adija tulina ekitugatta. Tuli ba Luganda. Ewa. Abantu bonna bamanyi bba wange ku media ko. Ebya bba wange nanga abantu bamanyi mukazi wange. Nabbi bayinza tulina ekitugatta. Tomanyi okusala omugambo kyeŋŋamba. Ate nga basala gwaki? Owaaya nabeera bakiraba bayinza okutagusala. Naye mukusala mulekamu nze sideetera abakazi baddugavu n'otuvuma n'otulekamu. Nze omukazi omuddugavu alina engeri gyandabikiramu akaveera ka bbulaaka nga ndi naye. Mbanga ali ku mbuzi. Njagala omuwala nga mweru omusabe negala gagenza omukwatako ne gwe Adija basanze bwe gagenda bakunoonya. Kitonzira mu kamera. Dinago bwe manjokya ngonteekayo. Era abantu bamanya Adija gwe ngamba Adija oli mukozijako interview. Naye kubuddugavu boolira abasanze bwe gagenda bakunoonya. Yensonga kati tulubali oyo omuwala. Simayiringa ne balaba amannyo waki. Ye wamma.
nsimayiringa kyogala nzikiriza n'embula ntyo so bweba obulumi bwendi mbalirayo I'm so sorry yembeera gye ndi mutambulira mbala will be good inshallah I pray that you be good kyana kyakikolera ne bwenkiryalinga eya era waliwo abajjisigala nga bakola ki baramugira adi waliwo abantu abanwanidde waliwo abawala babiri abambeereddewo ddala bali abo abampadde obubaka bwoyo obumukwatako naye kati sooka otubulire ku mmere eno emmere siba bweti ng'ogikubisa kalango za hotel bakyusa kati eno bagitwala ne bagigabira ab'oku kkubo ne bamala ne bakola empya bagabira buno obwana obubeera nga butambuza ebintu kati luno olusaniya oluli wano lwa 5,000 bwe lubako enkoko namba lwa 7 kati kuliko haafu ya nkoko kati luno balulya bameka abantu nga 4 kale fe ogenda tufunirayo capati kale mukwano nga tugenda ate twagalanga mpozi n'ekirala mbadde nsaba obulira abantu omuwendo gwa ssente gonsuubiza ogwakabenje kenafuna sirina muwendo gwe 1,000 agwe wabwa yadijalo nebiba byesembyeyo kulwalirira ate lwaki lwaki ssebo onzitirawo olomosite esawa nga 2 nga singa obwedda nafunye mudaze enkoko nitulyoka tusinika amanyo ng'abaana bato ati mba njagala onnyonnyola abantu balabe oba obalimba oba tobalimba omuwala avaayo atya ku mutimbagano n'akwesibako nga tomumanyi ebigambo bye yakozeseza bya binene nnyo ddala kati waliwo era omwana eyagamba omukyalo omu omukulu mbu naayina omwana we kwegamba abantu balina engeri gye bagira ki gye bawaayirizamukyala kyoyo omukulu tewalaba akaana akavaayokalaba mukyala kyoyo omukulu bino byaddako mabega ani waliwo omukyala munene mu ggwanga omuvubuka yayimirira mu mbuga z'amateeka n'amulumiriza yogera mukyala ky'omukulu abali wano bamutegedde naawe olayivu omumanyi ndeka kati awo n'ennyongero kakasa nti abantu basobola okuvaayo ne bakuwaayiriza ng'olaba but anyway that's life I'm fine bantegedde inshallah kangende njogerera ensaniya zange kangende nkolera live yange ntunde emmere yange ye Hadija okay kati yo omuwala omuvuddeko omusonyiye omuwala mpozi nga waliyo ab'amateeka abasobola okukikola naye nganze omuntu oŋŋambye oyina abanene siyinza kumalira bakama bange budde nyina ebintu byosiina ate banoonyamu omunene njagala muyite nga Dija okubye mama wange oluyi awo nkusira emyaka 10 aga naye mbuka ti oyo omuwala nga ndeesa poliisi kati girlfriend ali atya my girlfriend is good and nice bino tebiina kye byamukyusizaako no just pissed but very okay that is nice kale sibula abantu kale abantu ba Hadija kuba bano tebaba bange bababo nawe babo bali kwa account abalabi baffe abalungi amazima gali nti omuwala oyo we've never met tetukolangako kintu kyonna tetumitingako tetwazanya buzanyo bwa Hadija bwatera okunyumirwa obumugeza tetulina kwegamba kintu kitugatta kiyinza laga nti tuli mu relationship so byonna byeyali ayogera yali ayagala mawulire naye yagafuna inshallah nsaba mukama mu obulamu obusingako obulamu obwessanyu obulamu obuwangaazi wabula mu byonna munkubireyo balaayo emu erimuleeta amagezi okumanya nti okwesiba ku bantu kibi nga mukama yagimuwadde oba nga tingabonaga laddu nesala neba nemukutula omugongo baweeta emotoka nemumenya okugulu Allah aba nkoze bulungi musonyiye ndikwasiza mukama bikwasiza mukama obanga atambula ekizimbe kibomoke gabwezityakutukirewo oba bano abajjira mu kizimbe abe nga agenzeeyo mu kizimbe baako nebyamu omanyi abazungu lwaki eri ensi yakwata omuliro yali nsi ki eyo yakwata omuliro yonna banyiriza nnyo katonda kati omuntu bwotuuka n'omanyire ennyo katonda agakankusasule bajjamuwa katonda ajjamuwa essaawa yonna mubeere bulungi kama abankuumire emyoyo gyammwe giwummule emirembe abalungi abatulaba ono ye Masnyu comedian kinene muko nze ndi influencer siri comedian
ku TikTok wabeerawo nnyo ngeno omunoonyeko yongere okufollowinga ku mboozi eno mwebale nnyo okutula mwebale kusubscribing abannange okolera mu environment nga batundawo mmere nga wasibye nakyo nno si kyangu ono omwana gwolaba atadde wano emmere okuva lwe twatandise paka wetumaliriza aba SMG Modern Plumbers be bateekamu omusaikulation ndikwasaganya bali mu Ndeeba opposite TV Center bakuba balina ebyuma byonna ebikozesebwa mu farming bakola irrigation ate nga bapampinga n'amazzi basima enzizi basima borehole batambuza amazzi nange bampe ku business banoonyeko ku nnamba yaabwe ey'essimu gyolabawo wammanga oba ogendeyo mu Ndeeba opposite TV Center bajja kuba bakolako bulambalamba yenze HK Media Hadija Kigozi